Ayemikwano mbaniriza Mukama waffe Yesu Kristo mwebale okulira obubaka. Tukyali ku kitabo eky'Abassekabaka ekyokubiri essula 5 kwe tutambulidde. Katusabe tukwebaza Kabaka w'abakabaka olw'obukuumi bwo n'ekisa kyo n'okwagalako byotuwadde. Mukama nga tuyiga ekigambo kyo kkiriza waba ayogera otusonyiwe byonna tukusobezza ku bwa Yesu Kristo bwe tusabye, amina. Tuli ku musajja gwe bayita Namani, omusajja eyali kaputeyini ow'amaanyi, omusajja kakati gwe tujja okugamba yali jeno. Mumanyi bajeno ng'alina security emutambulirako. Omusajja gwe twogerako naye tulabye gwe omusajja oyo yalina ekigenge. Ekibuuzo kyeva kyazze ani anamponye ekigenge. Naye okimanyi mu nnyumba yo mulimu asobola okuwonya ekigenge? Namani tobenga bw'obamala kabaka amala obwasuuli bw'amala okuwanika ebbaluwa eyo negenda eri kabaka owa Isirayiri. Kabaka wa Isirayiri n'ayiza ebyambalo. Lwaki kabaka yayiza ebyambalo? Kubanga ajjukira ebyaliwo emabega. Ono yennyini azenyi bw'alwadde ekigenge ayagala kuwonyezebwa, ate yeyakwata n'alwana ku Bayisirayiri n'abakuba n'awamba n'omwana. Kakati ate omusajja alaba ate y'omwaze mbw ayagala kuwona n'agamba nedda. Naye wuliriza Elisha ebigambo bye yagamba. Elisha agamba nti mumuyita ajja yategeera nti mu Isirayiri mulimu nabbi. Nabbi yali muweereza wa Katonda. Nabbi nga leeta message evudde wa Katonda nga gitegeeza abantu. Nabbi ono agamba Namani nti genda onaabe mu kidiba emirundi 7. Namani ono Elisha teyagalaba Namani n'agamba gwe nga bw'onyirira, kale gwe nga bw'oli ow'ekitiibwa nojja genda onaabe muko emirundi 2 ojja kuwona. No, yamugamba genda onaabe emirundi emeka? 7. Teyagamba nti kale Namani ng'oli musajja naye kale naabako 3. No, yamugamba kale teyagamba kale wano wadde ekidiba kino kirabika ng'ekicaafu osobola kugenda mu kidiba kiri ekyeyo gy'ova. Nja kusaba essaala ejja kutuuka mu kidiba ekyo ojja kuwonerayo eyo. No, yamugamba wano mu kidiba kino mwogenda okunaabira, mwogenda okuwonera. Mu mwaka ogwa 538 bwe bayisa etteeka abantu bwe baliisa abantu okusinzanga ku Sande, era bantu bangi battibwa kubanga bagaana okusinza ku Sande. Abasajja bano bwe balabanga bo ne balowooza ne bajjawo Sabbiiti ya Mukama ne bateekawo ekyabwe. Okukwata okutonyeza abantu amazzi ku kyenyi si enkola ya Katonda nti ey'okubatiza. Kubanga n'ekigambo okubatiza kitegeeza okunnyika, kitegeeza nti onnyikibwa wonna n'ogweramu. N'abasajja ne bakyusa ne bagamba nti ne bo bakutonyezaako oba obatizibwa. Mulimu abagamba nti gwe bw'oba okomolebwa awo kiba kiwedde. Ababaza n'enjigiriza bagamba nti ennaku zonna za Mukama. Kale ne wabaawo ono ajja n'agamba nti nze olwange Mukama wangambye tusinzizeemu 22 12. Ate abalala ne bajja naga buli lunaku lwonna wenjagalira nsobola okulufuula lutukuvu. Naye
Katonda yakugamba ki? Katonda yagamba Namani okuyita mu Elisha nti genda onaabe emirundi 7. Bwe tugenda ku lunyiriri olw'11 agamba naye Namani n'asunguwala neyeddirayo n'ayogera nti laba mbadde ngamba nti taleme kufuluma gyendi, n'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we nerikola ki? Neriyisaayisa engalo awali ekifo n'awonya omugenge. Oyo yali Namani. Bw'atyo bwe yali endowooza ye nti Mukama ajja kukola ki? Ekibuuzo kyali kisoboka kyali tekisoboka? Kyali kisoboka. N'olwokuba eddoboozi lya Katonda lyogedde nti biba byakunaaba kwenyuka mu kidiba, so si byagenda nti kubanga goli munene banakuyisako Katonda. Elisha n'asaba bigowone. Nkutegeeze tigwe tosukulumye okusinga Katonda, toli w'amaanyi okusinga Katonda, toli w'amagezi okusinga Katonda. Lwoba ofaanana otya? Kubanga Namani mu maanyi ge n'entalo ze yali alwanye, kale yandirwanyisiza ekigenge ne kimuvaako. Waliwo mu maanyi go bwe byotasobola kwejjako nga Katonda yekka yabikujjako. Era kkiriza fomula gy'aba ayiseemu, gy'aba akugambye, gy'oba ogoberera. Togunjawo enjigirizayo, togunjawo ebibyo, kubanga oyagala kwewolereza, kubanga gw'oli w'amaanyi, oyagala kulaba ng'osobola. Onyiriri olwa12 agamba abaana, olwa12 agamba nti ne bafulufaali emigga gy'e Damasiko tegisinga bulungi amazzi gonna aga Isirayiri. Ani oyo ayogera? Namani. Benaagamba nti Namani yatuuka n'alowooza nga amazzi, era nga amazzi kituufu gaali gasinga, naye gano ge gaalimu obulamu. Ago agali mu Isirayiri ge gaali gasobola okuwonya ebigenge. Olunyiriri olw'13 awo abaddu ne basembeera ne boogera naye nti kitange nabbi, singa akulagidde okukola ekigambo ekikulu tewaani kikoze, kale tosinga nnyo bwakuŋŋaanye nti naaba obe omulongoofu. Awo n'aserengeta neyenyika mu Yoludaani emirundi 7, n'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda omubiri gwe ne gudda nate ng'omulongoofu, ng'omwana omuto. Awo we tugenda okukoma olwaleero, okuwuliriza eddoboozi lya Katonda kye kisinga. Eddoboozi lya Katonda, Katonda ayinza okwogera gwe mu kulaba okulaba okw'obuntu n'olaba nga tebisoboka, mu kitiibwa kyo n'olaba nga awo oyitawo, n'olaba nga ekitiibwa kyo tekiggwana kubeera awo, n'olaba nga ekitiibwa kyo tekisaana kukola ekyo, naye nga wadde oli wa kitiibwa, kkiriza nti oyina ekigenge, ate ekigenge asobola okukiwonya ali omu Katonda. Kkiriza fomula gyakuwadde gy'oba okozesa. Tokola kupalaapalanya, tokola kubuzaabuza. Eddoboozi lya Katonda, wuliriza eddoboozi lya Katonda kye likugamba, ogoberere ojja kuwonyezebwa. Katonda waali okuwonya, Katonda waali okuwanguza, Katonda waali okulokola. Wuliriza eddoboozi erigamba ng'akonkona ku mutima gwo gulawo, nga tonatunuulira bitiibwa byo, nga tonatunuulira kyoli. Wuliriza Katonda kyakugamba, era bonna owuliriza n'ogulayo gy'ali, ajja kuggulirawo, ajja kuyingira owonyezebwe, ajja kuyingira olokolebwe, ajja kuyingira era obalibwe kwabo abalituuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Nsaba ng'owulira ebigambo ebyo
osalewo olwaleero okutambula ne Katonda, osalewo olwaleero okuliza eddoboozi lye, osalewo olwaleero okola ekyo Katonda kyakugambye. Katusabe. Tukwebaza ayi Kabaka w'abakabaka olw'ekigambo kino kye tuva okuyiga. Tusaba kikola amakulu eri ffe, tusaba kikola amakulu eri abantu bonna. Wabula otambule naffe, otuwanguze mu byonna, otusonyiwe ebyo bye tukusobezza. Kubwa Yesu Kristo bwe tusabye, amen. Mukama abakuume, Mukama abeere wamu nammwe. Amanya asigadde yenze Asimo Rogers akulira kulembera ebyenjiri mu MDC. Mbaagaliza olunaku olulungi.